No, there's another one. Afande, how sure are we that they're not going to throw things in there and then come back to us and say, mu kiro ekikesezo olwaleero amagye ne poliisi bazinzeeko yali minisita w'obutebenkevu Lieutenant General Tumukunde Kolone bamukwata. Police here, we see CMI here. We are here clear. Afande, you might be clear, but are your people clear? Basi kumutula ku kitebe ky'Abambege ekibuli ye bamugiddeko site ebintu oluvannyuma bamutwala ekireka. Leero poliisi esobola okulonda namawulire okwogera ku nsonga z'okukwata kwa General Henry Tumukunde. Poliisi ng'eyita Mogisa Wilfred nange etegeezezza nti egudde ku General Tumukunde emisango egyekuusa kwagala okwenyigira mu bikolwa ebyokulya mu nsi olukwe n'okufulumya ebiga ebikuma omuliro mu bantu. Twasindise obubondo bw'abanna security nga bukulembeddwamu kulira Bambega mu ggwanga Director CID AIGP Grace Akulo mu maka ga Lieutenant General Henry Tumukunde ku bigambibwa okuba nti abadde yenyigidde mu bikolwa ebyokulya mu nsi ye Uganda olukwe. Ategeeza General Tumukunde azakyazibwa ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo ng'ayogera ebigambo ebisiga obukyali mu bantu n'okubakuma mu muliro ekizza okuviirako okutabula eggwanga. Okwongerako ku ebyo bye yajja ng'ayogera nga olaba nti alaga n'okulaga nti tulina ensi ezituliraanye ng'alaga nti bwe kiba kisoboka asobola okukwatagana n'ensi ezituliraanye okulaba nti batuukiriza ekyo ekyokukola enkyukakyuka oba okumaamulako gavumenti. Alabudde bannayafuzi abaagala okwesiima nti anagiza kusiga enziro n'obukyayi wakwatibwa avunaanibwe. N'olwaleero poliisi n'amagye bisiibye ku ofiisi ze Kololo nga bazaaza. Tuwayizaamu ne pulida wa Lieutenant General Henry Tumukunde nga Alex Luganda ku lukomolesimu n'atubuulira ebikoleddwa olwaleero. There is a search that is ongoing. Search esooka ebadde ku office wali e Kololo next to Mount Choice. Yatandise ssaawa 3 neggwa ssaawa nga 9 ne babadde bafunye order 2. Babadde bafunye order ekola search ku office ye n'ewuwe ewaka. Kyokka onasaba ebitongole ebyokwerinda okweyambisa amateeka okulaba ng'omuntu we atwalibwa mu kkooti era mu budde. David Tamale Obed Lutale Nsubuga Yise Mekusakide Gulino Lwa OKD TV.